kino kya buli omu. Leero oyinza okugamba nti kiri ku Robert Kyagulanyi Center mu president awo bagezaako okukola buli kye basobola era nakati bakyakola, naye ng'ekisingira ddala baagala president abeere ng'awummula kubanga ng'omuntu abeera n'obulwadde ate abeerako surveillance y'abasawo emulagira ekyokukola, so yeetaaga awummule nga bamukolako ate nga bwe yeetegekera operation oba okukolebwako okw'enjawulo. So eyo y'embeera ekyayimiridde eriwo kati, era live eno tugikoze nga tuli mu mmotoka nga tuva e Sambia mu ddwaliro. Abantu bangi we bali bakyekulumula okujja okulaba pulezidenti waabwe, era nga ne pulezidenti embeera gy'alimu yeeyo tesanyusa. Weewaawo ng'ekitusanyusizza nti pulezidenti oba ozze okumulaba asobola okukutegeera kyono ye gundi, era tufunye omukisa ogumusabirako ne bannaffe abalala b'enzikiriza ez'enjawulo nabo bazze nga bamusabirako munda. So tusaba naawe wonna w'oli osobola okwongera okumuweereza essaala, na buli omu bw'ali kola ky'oteekeddwa okukola okulaba nti nno pulezidenti oyo abeera bulungi. Bwe twogera ku pulezidenti okumusabira n'okumufaako, tuba twogereramu n'abalala bonna abali mu mbeera ey'okunyigirizibwa, abalwadde ab'enjawulo, abantu abatalina bujjanjabi, manyi amalwaliro gaffe wano, kubanga pulezidenti ye epitome ya buli kimu. So bwe tuba tumwogeddeko, tuba twogeredde buli muntu ali mu mbeera efaanana bw'eti anyigirizibwa oba eyeetaaga obujjanjabi naye nga tabufuna. So bw'atyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ali, bw'atyo Bobi Wine embeera ye bw'eri, si nnungi n'akatono. Abantu babadde bakkirizibwa okubeera nti abatonotono, naye abasawo aba advisinzeemu nti yeetaaga okuba nga awummulamu olw'obujjanjabi obuli mumuteekebwako oba obuli mu kugenda mu maaso. So embeera bw'eti weeyimiridde. Ebisigadde mu particulars oba details z'obulwadde bwe bijja kuba bifulumizibwa mu kiseera ekituufu mu report ezinaba zifulumiziddwa mu maaso awo, naye nga kyetusobola okubagamba kyekyo. Abantu bonna pulezidenti muteeke mu ssaala, ali Nsambya mu ddwaliro era tusobodde okumulabako. Abayimbi bangi beekulungudde ne bajja ne bamulabako. Abakulembeze abagezezaako ku mitendera egy'enjawulo tubaddewo abatonotono, naye nga tukimanyi nti ba foot soldiers, bannayuganda, abazadde abali ku mitendera egy'enjawulo n'abavudde e Buule nga tebavudde na mu disitulikiti yange ey'e Kampala, tebavudde mu disitulikiti eya Just ey'e Wakiso, naye nga baviiridde wala, naye nga boolwiridde tebe bibaddewo ne balinnya emmotoka zaabwe, abamu ne bavuga, abala ne balinnya ne bafuna bu bodaboda ne bajja okulaba ku pulezidenti kubanga ensonga ebakubye wala nnyo. Tumanyi bulungi nti nammwe abali eyo mwandyagadde okubeera nga mulambula ku pulezidenti era tumanyi nti n'okumusabira mumusabira. Tukimanyi nti n'oba tokkaanya naye okkiriza nti enkozesa ey'amaanyi agasukkiridde tesaana, era tumanyi nti naawe otwegattako okugamba nti ekyo leero kibadde kikyamu kisusse wekyandikumi. Nga bwe tuzze nga tubyogera nga amaanyi agakozesebwa agasukkiridde ku bantu ab'enjawulo, naabo be tutakkiriziganya nabo, naabo be tukkiriziganya nabo. So tusigala tugamba kimu nti mu byonna byonna nga bimaze okubeerawo, justice must be served. Eggwanga liba lyetaaga okulaba nti abakoze ebikolobero bino abasusse ku maanyi galo ge bakozesa baleetebwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe, era amazima galike nga gakolebwa. Era wabeera nga waliwo bakomanda ati abawadde order efaanana bwe batyo tubalabe nga ranks zibagibwako oba n'okukendeezebwako oba okuwummuzibwa ku mirimu. Ekyo bwe kiba nga tekikoleddwa, bannayuganda bajja kutwaliranga amateeka mu ngalo nga balowooza nti amateeka tegabayamba ne kkooti tezibayamba. So kyetaagisa okulaba nga sisitemu ekola amateeka abantu bagifunamu faith. Kuba omuntu agenda kubuuza nti baba basobola okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa NUP ate pulezidenti wa Uganda eyalondebwa abantu mu 2021, okunoonyereza ne kutakolebwa ne watabaawo akwatibwa, era bakumadde ne bajja ne bafulumya statement eyeewakana ekyebalama
kidde ebbali olwo gwe munnayuganda asookerwako banaakukola batya. So kyongera okulaga bannayuganda tewakyali buddukiro. Ekyo nno kiba kya bulabe n'eri abatambuza eggwanga lino. So twetaaga okuba nga tukiwuliriza ne tukikolako, naddala abali mu bifo ebisalawo ku sayidi ya gavumenti, abali mu bitongole ebikuuma ddembe. Bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa, ekibuuzo kiri nti tiyagas avuddeyo atya? Kanisita za tiyagas zivuddeyo zitya? Bullets zivuddeyo zitya? Abaana baffe bali traumatized, amasasi gabayise ku mitwe, canisters, emmotoka zonna zoonoonese, president engatto ze zoonoonese. It's so much. It is really so much. Ate twogeddeko ekyo kyokka, naye nga bwekuba nti abamu ku bakuumi b'omukulembeze bafunye ekikangabwa ky'amaanyi ne bafuna n'obuvune, n'abadde bamutambulirako bafunye obuvune, abantu ab'enjawulo abatali ba official guards be abamukuuma, ate nga ne bannayuganda ababaddewo ababadde bali ku byabo, abavuzi ba boodabooda abakola kyabadde abawagizi bakwatiddwa. Era bwe twogeddemu ne pulezidenti n'ensonga ey'abasibe abo, kubanga ffe mumanyi tetulekayo bantu baffe bonna, ffe nga NUP ensonga twagitunuulira. So ekyo tukitunulidde ne George Dene nti pulezidenti ne Lisa George yadde ng'ali mu bulumi, naye era ensonga ebadde nti abantu baffe bonna bagobererwe era babeere nga baggyibwa mu makomera, tulabe gye baba tutte, ate twongere n'okusabira wamu n'okujjanjaba bafunye obuvune nga naye bwe tumusabira. So eyo request ya president tugiwe ekitiibwa, tuwe n'enkola y'amateeka ekitiibwa. So update kyenyagadde okubawaako, buli awulira ng'oyagala okulambula president, eddwaliro liri Ensambya, yes gyali, era nga ajuliridde kubeera ng'akolebwako operation. Ekisaana bakutegeerekeka oba egenda kukolebwa ng'ekolebwa wano mu Uganda, oba eyinza okumwetaagisa okufuluma. Ebisigadde nze naawe ffenna tubadde bulijjo tukaabira malwaliro ga wano kuba nti gateekebwamu ebikozesebwa. Tubadde tukaabira malwaliro ga wano kuba nti omuntu wa bulijjo naye bw'aba agenza afuna service. Tubadde tukaabira ssente zaffe zafumira ku ddwaliro ly'e Lubowa gye baatugaana okulambula yadde okulaba omusingi gwalyo, ate nga billions of money zaateekebwamu. So bwe tuba twogera ku kubeera ne good health services, bino bye tuba tutegeeza tebisosola, kubanga n'abamu ku ba victims ababadde, abamu sina bawagizi ba NUP naye bawagizi b'ebibiina ebirala, abamu na bawagizi b'ekibiina ekiri mu buyinza, naye bafunyemu ebisago era baddusiddwa mu malwaliro nabo. Naye kaakati ekibuuzo kiri nti babeera baddusiddwa mu malwaliro bagenda kukwatibwa batya? Bagenda kukolebwako batya? Abasawo gye bali basasule bulungi, ebikozesebwa gye biri, eddagala gye riri. So Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga ayogera ku bintu bino, oba ffe nganze Shamim Manende n'abakulembeze abalala ne bannayuganda bakwatibwako ensonga, tebiba bintu byaffe, tebiba bintu bya opposition, nebiba bintu bya bannayuganda ffenna ebitugasiza awamu. So n'olwekyo njagala just kusembayo nga mbakubiriza nti tuvumirire enkola embi, tuvumirire okutyobola eddembe ly'obuntu ffenna. Buli wali eddembe ly'obuntu erityolebwolebwa tubeere nga tukivumirira, ate tuyimirirewo bannaffe. Ekyo kikulu nnyo. Tukwipinga amalwaliro gaffe, tulwanyise obuli bw'enguzi kubanga bumazeewo ssente zonna ezisobola okukola amalwaliro, okuzimba amalwaliro, okukola ebirala. Zonna ssente corruption etutte ssente nnyingi. So tubirwanyise ebyo byonna, ate naffe twekebere ng'abakulembeze obutalyanga ssente yamewa musolo ku ngeri ejjenjeero bw'etyo. Ssente zikole kye zirina okukola. So that is how it is. So update kyenjagadde okubawa from Nsambya Hospital. Nze Shamim Malende, maybe I can give you a mini version of the English. Yes, I'm just going to give you the version in English. I'm just giving you live updates from Nsambya Hospital, where Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu has been admitted after being shot in the leg by security operatives as he was coming from